Inginiya Mukisa olunaku olwaleero ndi naye era tugenda kutambula ffenna mpola mpola nga twongera okutunuulira ekisanja kino entandikwa yaakyo abalondeddwa. Jjukira olunaku olwaleero bagenda kubeera olwaleero akakiiko akabasunsula kalina okuba nga kalondebwa, nabo balina okusunsulibwa okwongera okukakasibwa mu bifo ebyo bye baabawadde newankubadde nga bangi baajaganyirizaawo. Inginiya ajja tuyisaamu awo waliwo abataasaanidde oba bonna basaanidde. Tusuubire ki mu kabineeti eno? PLU yeyomba sinsanyufu, yafunye abantu 17 bokka ku 83. Ekirala region zagezezzaako kubeera balanced. Buganda nkozi ye yafunye 21, abasigadde bali mu 5 nkozi Ssebbe yeyinayo omu. Awo wonna tugenda kutunuulirawo, toyina kuva ku KTV naddala mu ssaawa eno nga tukwata nsonga ku nsonga. Mwami Edley naye waali bisawo bya ssente tujja kubeera naye nga twogerezeganya. Nkwaniriza Inginiya. Abatulaba ku TV muyogeyoge emyaka 10 ekyamutandika amayengo gano, mbasabira mweyongere emyaka n'emyaka n'okulinnya. Ndi musanyufu okubeera wano after a long period. Naye tetwakunyiigira, tubadde tumanya oli mu lutabaalo. Bw'ova mu kalulu osooka kwetereezaamu ng'omuntu yenna okulaba ng'odda bupya. Abatulaba ku TV muliyo mutya, Mukama yeebazibwe. Nze Inginiya Mukisa Richard Stanley, Nsima Bishop okuba omusajja emmekete. Amanya akagamba ke batugamba nti okulemerako. Emikutu gino si myangu gya kubeezaawo nga ffe ababimanyi. So musiima ate musaamu ekitiibwa n'okutandika okulaba nga kyaki bwe yatandika bweri. Omanyi okwogera mu bantu emyaka 10 si kyangu, 2, 3, 4, 5 si kyangu. Naye akalowoozo k'olunaku obadde okambuza. Akalowoozo wali watukola bubi nnyo. Ekisookerwako nazannyako ku mupiira. Ne okugulu bagamba kuba kunyuuse. Omuyunzi akola mu Buganda abagati. Omuyunzi era ye muyunzi. Abamuyunzi. Akola ku binywa ebinuuse. Kuno bwe kwanuuka n'engendo ow'omuyunzi. Omuyunzi eyalya nnyunga obulumi bwali bungi. Olumu namukubangamuko ne kumpi nga nkuba emikono gino. Lwaki anyweza wano wakola ki? Wayunga. Naye bwe natereera nasanyuka nnyo. Ne ngamba omusajja ono amanyi okuyunga. Kitegeeza ki? Gwandaba agenda okugambako. Agenda kugamba ekigambo ky'otayagala. Naye ate bw'onaafunamu gw'ogenda osanyuka. Bw'akugamba nti genda okola omulimu, genda aba takwogeddeeko bubi. Abantu abasinga obungi bawulira nti bwe mba mugambye nti weeyisa bubi, takyagala. Era awulira bubi. Naye oyo akugamba nti weeyisa bubi, bw'onaaba oteredde ojja kugamba omusajja yannyamba. Genda okole, baako ky'otandika, obufumbo bugumiikirize. Abo abakugamba nti obufumbo bubi tebaagala kuba tebaliiyo. Naye bw'alifuna omusajja talijjukira nti yakugambako nti obufumbo bwali buki? Bwali bubi. Oyo akugamba nti omulimo gwo tegukusaana. Oba okuba ye tagulina. Naye bw'anaatuuka ekiseera ng'agulina tajja kujjukira nti yakugamba nti omulimo ki? Tegukusaana. Omuyunzi ayunga, buli gwayunga amulaba bubi. Naye bw'atereera abuukira waggulu nga jjanzi. Katonda asigale nga Katonda. Amiina. Era mbasaamu ekitiibwa n'okutulaba obulungi. Edley bisawo bya ssente adimini Kasangati chairman NRM amaze okutubeera ng'atuuka. Sebo otukwaniriza. Nsanyusa nnyo muganda wange Hazi. Omukisa guno nateera okukyala ku Mayoga TV ya Finganzi KTV. Mwenna abatulaba n'abatuwuliriza Omukama mulungi ekiseera kyonna. Erinnya bisawo bya ssente. Admin Kasangati, chairman Kasangati NRM mobilization team. Olunaku lwaleero, olunaku lwakuna, tuzze tuganye ebirowoozo biki ebitambula mu ggwanga, biki ebikoze mawulire mu wiiki ebadde mpanvu kuva ku lunaku lw'Essande. Twasukira ddala caucus meeting ekibiina kyaffe
eyaliyo mu State House nga twekeerateekera okulaba nga tulonda speaker bwezo njira tutambula olunaku lwe Monday kwegamba twagenda okujja ku Monday nga kiringa ekyawedde done case so tujja ku Monday wiiki lwetambula kyo tulonda ba speaker baffe parliament ya sitting yasokera ddala emikolo gyali ekololo twebaza omutonzi olwotuwa ba speaker bitwakkiririzaamu obulungi ennyo era tubayozayoza ba speaker waffe abalonde okuli Maxon Jacob Obothi wamu ne deputy speaker Right Honorable Thomas Tayebwa so tubagaliza ekiseera ekirungi obuweereza obulungi obuweereza obwesimba nga mukimanyi bulungi nnyo ekisanja kino kisanja no corruption kisanja no musleep tuwakyali kubongoota essaawa yakolera bantu enough is enough muzze mu offices naye kolera bantu si kubeera mu office kutuula mu office esizi bafuweko ng'abantu bali eri beeyagula embeera si nnungi mu bantu gwolwokuba olina emmotoka amafuta bakutweddemu ga bwereere bw'otuuka mu office nga kiwedde nedda bakama bangi essaawa eno yakolera bantu so nebaza era omukulembeze waffe w'eggwanga His Excellency Dr. Museveni Ssabalwanyi ku lunaku olwokubiri amawulire gandika okuyitiŋŋana cabinet efuluma tulwadde tuliawo cabinet nga bagironzi abakomezaawo abakomyewo mu bifo bali mu masanyu meereere nkuloopera muganda wange Hazi okuva ku lunaku olwo abamu essimu teziriiko bali mu kucakala bali mu kujaguza olw'okukoma mu cabinet ate era ku mulundi guno netulaba abapya abayingidde mu cabinet nabo mwe bali bayitirivu nnyo n'abasuuliddwa abo abali katebe nabo bangi kati nno mmwe abasigadde mu cabinet eno nga mbadde ne cabinet ewedde eya 2026 ne kati muzze mu 2026 njala mulabe oba mufune ekyokuyiga ku baganda baffe bangi abasuuliddwa oba bali katebe mukomyewo mu cabinet eno si lwakuba nti mbadde mwagala kyola ekisa kya Mukama yessaawa ennyini eno wetwakoma 2026 yessaawa tuddewo ku ground tukolere abantu baffe njozayozayo mwenna abalondeddwa mu cabinet ne basigaza ebifo tulabeko olushafu ez'amaanyi babajje mu ministry eno bagenda mu ministry endala ekyo twagala mutuweereza abantu baffe bulungi nnyo sente bezijja mu ggombolola bezijja mu constituency muwe balondooza abalungi ennyo bannayuganda baganyule mu nteekateeka za gavumenti munnayuganda jagenda mu ddwaliro nga tewali ddagala so kye tusaba obuyinza obwo obwabaweereddwa mulondoole programu zaffe zitambule bulungi nnyo abantu baffe banyumirwe mu kisanja kino 2023 kisanja no corruption kisanja no musleep engineer oyagala bwala DC gwa chairman already chairman simanyi bwayagala DC kati simanyi kyayagala oba bwala DC alanyiza nemmanya nti abakulu eri bakonda mu stamp ayinza okufuuka assistant ala DC wekasangati ate kati abwala DC uliko ebifo bisatu assistant deputy n'omunene alafuwa ala DC yogayo gabakuwe oba ambassador bote bunsaana ate bujja kusaana ojja kwogerera Kenya ate kiki ate Kenya banakulaba tulina bannayuganda wano okusinziira ekintu kyabwe bwe kiri kati ono yasobola okyogerera obwambasada kati bulabika bugenda kwolekera nga bano abagudde banda bakulu no tebabaleese nnyo bano bannagudde baleeseyo omu ali ku pending Dr. Kenneth Omona bagendamu obwambasada ne bamugamba naye tibannaba kumulaga waawo agenda Kenneth Dr. ono abadde ow'amasannyalaze abagenda bawa senior president advisors Evelyn okimanyi nti twalaba nakulaba oyagamba balina amajjo bakulono wamajjo abo bonna bagenda kubawa bwagoli engineer Busoga 5 Buganda nti 21 ndoza ye yasinzeemu abasigadde bali 5 2 we batyo na basigadde tusandikirawo regional balance ekya regional si kyekikulu ekikulu munnayuganda ayagala buweereza kubanga be bawadde obwa minisita ku kyalo kyabwe
essomero lyavaako teryakyuse eddwaliro ku kitundu okwo terina kirikyuse because ava ku kyalo okwo of course kankutemere nze byemmanyi ku abo Mwami Museveni yazanye chess gw'otalabanga yagambye yakoze kino wammanga ayina kyabala mu maaso naye waliwo abantu be yatunuulidde nga singa akikola bagenda kunyiiga kankugereze singa akwata CDF n'amuleetanga vice waliwo abaali badde bagenda okuyomba ffe jjukira abamu bwe baali bava ku bwa Secretary General envaako yaabwe yali etya yagenze n'akwata kino wammanga yakute Wambabazi mukwano gwe jjukira ng'ava ku bwa Secretary General kyekyaliwo era bwe yali akyusa yamukyusa alagawa omukulu n'amugjayo n'aleeta n'adduka ewa Kuteesa n'ajjayo abo be bahistoliko bwe twogerako Moses Ali bwe yamugjeeko honorable yaleese mutabani we Minister of State Siraji Musa Ali n'ajjukira mukwano gwe Francis Ayume Speaker n'aleeta Dokita mutabani we n'amukuba kuki ku Minister ya Health State bamulanga Kisempijja n'ajjayo n'agamba ono mu Masaka guleeta Masaka njikwata ntya omwami ono yambeererawo n'aleeta na mmere kuki ku mmeeza kati lwaki akikola singa bukya ku makya n'aleeta CDF n'amuteeka ku bwa vice bano tebajja kuyomba kubanga ajja bagamba nze olwedde omwana wange owammwe waali kati owange lwaki mumugoba okitegeera bulungi kati ekyamaze okibala n'atunuulira Pierre Oyu eno okujja ojjukira CDF ng'awandiika nti ngenda kuba mu nguudo omwo ani yali minisita w'enguudo Katumba Wamala bya Mukama ye siniya we gwatasobola kulagira oba nfuna bulungi kuba kati bw'aba siniya we yaliko IGP n'abeera CDF kati tosobola kugamba siniyawo ekifa muki sooka oveewodde mu public service ndeeta omwana gw'anaasobola okulaga oba nfuna bulungi ate nga mujasi atuukirize kiri kye yawandiika kuki ku tuta nti enguudo zonna ngenda zikola ki zezza awo n'akubawo n'amanya nti local government omuntu wa wansi tajja kusobola kumanya NRM yeri ekola ki kanteekewo Balamu mwami Balamu ono agenda kumuwa direct amawulire okuva ku ground kubanga district ye ebadde n'abantu abo abadde bakola akavuyo kino kye njagala okugamba nti former speaker abadde yakola omukululo okuva wansi nga chairman 5 bw'ataba wuwe vice abawuwe vice bw'ataba wuwe treasurer kati baagala kujjawo ogwomulandira paka ku ground kati mwami Balamu agenda kubanga asindika signal direct wa CDF kubanga local government nene teringa central government kitekife wakiso oteeka okutuukayo amanye ojjukira ne kwolwo bwe yali atambula nga atandise n'okusiba oba ojjukira bulungi bwabeeredde wano nga naye akola balaza ze n'agamba gundi DPC twala ono sente z'abavubuka oba bituufu si bituufu sooka ogenda onaawolezanga eyo onaakola ki onoovaayo kati najja n'amanya nti ku ground wali amawulire tebagafuna buki bulungi kubanga bw'otunuulira chairman Esterio w'Eggombolola tomwawula na chairman w'NRM w'Eggombolola bonna balinganga abakola baagala kubanga byebimu chairman w'NRM w'Eggombolola omusanga ate ye chairman LCC chairman w'NRM ku district omusanga ate ye chairman 5 olaba nti kati saawa eno banoonya connection ya wansi eri njefuna ntya kati bwe yavudde awo n'amanya nti mu health mulimu bakatonda kubanga bw'otunuulira Dr. John Ruth Acheng envaayo eri yasooka kubeera head of biki mu health agenda akula paka bwafufuse ki full minister kati yakoze swap ono n'amuzza eno ekyansanyusizza kwe kubanga Dr. Balyomos
bamuwadde Minister of Health bagimuwadde mu fuulu nge bwe yali mulwadde bamutuukiza mu kalwaliro ke ak'oku kitundu nga tekalina ddagala oba nfuna bulungi kati nga talina buyinza bwogera nti akalwaliro kano lwaki tekaliimu ddagala wabula asobola okwogerera eggwanga kati olwayo bamuwadde katulabe akalwaliro ke yasooka okulwaliramu ku kyalo balyoke basindika ennyonyi bwe kanaabeeramu ki eddagala kubanza yankoze na bulungi ndi namusanyufu nti eyasooka n'akirozaako nga tubagamba mu malwaliro temuli ddagala kati gwe bawadde kati njagala kumaliriza awo nti bw'otunuulira lwaki Among yavuddemu bagaana okukkaanya kulira City bagamba vaamu olalemerako kati kitegeeza tokyalina kyonnyamba oba okyambiisanya ate ng'oli wa UPC nali nkujje kubanga ye ebibiina ba His Excellency abaavaako tebajja complaininga Owobote yajjayo n'agenda owa Oriem si watitokero najjayo kati bw'abasuula kati tebalina complain kubanga ajja babuuza mwe temwasaavingako Engineer Kwata Mukatini olwakuba kingi agenda mukuumulamu nonampeeyoko ku submission ye Engineer owulidde kyayogedde Minister Cabinet ya Historicals ya PLU n'abalalala abatono ababuzaabuza naawe okkiriziganya nakyo nze nebaza Saabalwanyi omanya Abaganda bali batuufu oba balengira wala ne bagamba eriiso ly'omukulu ewaddugala we walaba kati wiiki zino ezisembe ebbiri nga tabannaba kulonda kabineti oba kufuluma kabineti Baganda baffe batunga bayinginiya badde balina propaganda atambula ensonga yo ku kisenge etugambye CDF gwe bagenda okuwa obwa vice ensonga y'ekisenge etugambye Katumba Wamala yagenda okubeera prime minister kwegamba emboozi neefumbibwa nga nene nnyo ate oli omusajja Katonda we yamuwaawo ekitone nti alengerera wala kabineti fenna twetusuubira kirala nekitulabe kirala twetusuubira lushafu ez'amaanyi okuva wano olyadde wali eri netulabe nti abamu basigaddewo naye nga tebakisuubira so jjajja mwami yetegereza nnyo embeera webadde mu kisanyi kya 2026 obuzibu bubaddewa ki ekiganye ani asobolawa for example nja kutandikira ku muganda waffe mukulu waffe Balamu Balugahali okumujja eno mu jenda owavubuka n'omutwala mu local government Balamu obadde atambula mu campaigns abadde akuba zibbalazazi nga meeting aba youth oba bakulembeze ku mitendera gy'emiruka gya constituency ne wonna ng'alaga nti abalaga sente government zeteekamu mu programs okujja mu bantu nyingi okugeza sente za UEP ezo z'abakyala sente z'abavuka youth livelihood weziri sente za PDM weziri sente z'abaliko obulemu naye ng'abantu balemeddwa ate abantu tebamanyi wabe basanga obotandikira tulabe amaanyi ga Balamu Namere n'abalala ganaasobola okutuusa obuweereza mu bantu ba bulijjo era ekisanja kino kinaakyukamuko oba nedda tukomawo tovaawo kale tubaniriza nate mu kitundu ekyokubiri katweyongereyo n'ensonga ku nsonga tutwongera kutunulira nsonga za cabinet eyalondeddwa wa watuufu wa wakyamu ani anaakola ani ataakole ani alina okusunsulibwa ani atalina kubeera ng'asunsulibwa bisawo bya ssente obadde omaliriza mbadde tumulidde nga njogera ku nsonga ya Balamu nti Balamu baba mu ministry ey'abavubuka n'abaana naye bw'obadde ogoberera emirimu gye badde agikola ate nga alabanga mu local government eno gy'alina okugwa kati president okubalangira wala wadde okola balazazi olondoola programu za gavumenti zitambula jangu obeere wano mu local government so kati president alabye nti omuntu ono bwati ne bwati wano waagwa tulabyeko new entrant omulala Madam Amina Mukalazi Ajati
head of local content state house unit enaggulu nti omukyalo oyo naye abadde ali mu program ze eza bannamakolero ba investors abo nije buvuddeko awo twamulaba nga aleese ba investors ewa president bave embalala bali mu iron core amakola bagenda okukola eyo so president nalaba ono bino byasobola namuwa state minister finance privatization and industrialization omukyala gyali Amina Mukalazi kati buli muntu agenze ng'amuteeka walaba nti oli wasobola muganda waffe General Katumba Wamala former CDF abadde mu roads and works bamugyewo n'omutwala public service eno wabaddewoko ebituli ebibaddemu mu roads addakoze bulungi nnyo kubanga agezezzaako oluguudo lwaffe olw'Embende teruggwa enguudo zo zigenda kuggwa nga bamanyi muganda wange ono bwe yafiira wali lubusaabalo bagyerabira tubadde ne bacontractors senyi zonna kati akalulu we kawedde ndaba zaasirika obuzibu obaddewo ti bacontractors abaaweebwa emirimu gino gibadde gyabasukkako so gye n'omukozi kana lugaba kwe kuvaayo n'agamba buli kiisi yenna agenda okubeera okuba omulimu oba contractor okukola oluguudo ajja asobola kuba nga approvinga kussaako omukono nti ono asaanidde kubanga abasinga batubadde tulina balina omutindo gwa kiboggwe so kwe kuleeta basunsulwa muganda wange ne bwe twasomanga mu kibiina ng'ojja okukola interview naye ng'omusomesa yakuwaddeyo akasasi g'ogenda okujja okukola ne banno nga balaba gwe bikoze bulungi nnyo oba gye nayagala mirimu gyonna giwa magye naye obanga bwegagiwedde amagye kikakozeeko tukirabyeko tugakolera ddala bulungi nnyo bantu tezikola ddala bulungi kifuna ekizambi kisaawe ky'ennamboole amagye gakikola bulungi nnyo so kubuuzeemu katono musawo bya ssente oli mu kusomesa abaana gw'oli w'amagye nasiri w'amagye gw'olina essuubi nti omwana wo bw'aba asomye bwa inginiya alina kusobola kuyingira magye okukola emirimu nedde siwe kiri abaana abasoma ba inginiya bagenda kufuna mirimu ki era obasuubidde kulagawa because gwe byoyogera nti kampani emu bagiwa emirimu ng'etaano the invisible hands behind it gw'olaba mu China oba nfuna bulungi nze nina kampani bagiyita Standrise Construction Company saagala mirimu gyabwe ne batagimpa kuba mmanyi tebasobola naye tosobola kuŋŋamba nti okusoma olwaleero omwana university engineering ali mu bukadde 4.5 bisawo bya ssente tumanyi jajja ya ssente kuba ezize zirimu NRM nga bw'omulaba waliwo omusajja omunaku mu kyalo atunze ekibanja kye asomesa mwana bwa engineer asuubira anaafuna omulimu service commission okugaba omulimu ku district atekwa kuwaayo ssente nina service commission wano gye mmanyi ng'omwana baamuwa omulimu ng'era ne ku shortlist wali yalaga nti ayiseemu ku last minute ne baleeta omulala yajja on order teyatuula interview omwana ne bamuggyako omulimu on record tumulina era mumanyi kati Uganda weetuuse si kulowooza ani anaatambula mu Uganda nga ayogera ku bantu tuli kwogera ku muntu bisawo bya ssente muganda waali mu kyalo eri asomesezza omwana mu UPE n'alwana ayiseemu agenze ku university eyo eri mu kitundu ekyo kubanga kati ne Makerere abamu tebakyagisobola loan scheme ze boogera nti bagaba genda otunulire baani abazifuna ate abalinawo be bawa loan scheme okiraba sangayo baana baba minisita be bawa kati olwaleero bisawo bya ssente njagala okugamba kino nga maliza okuddiza omuzindaalo bwe tugamba nti CDF agenda kukozesa magye oba magye ge gaba gakola nze sikyasobola magye am 40 years n'omwana w'oyo talina talented mu magye olaba Mwai Museveni kye yakola okuwa abana science obukadde obuna waliwo abazadde abafoosinza abaana
okukola sciences de basasobola ojjukira n'omwana eyeetuga wali ng'awa statement nze bankaka combination gyezikola ki kubanga abazadde bakimanyi nti olwaleero okufuna motoka kusoma science kati tujja kufuna ab'ekiboggwe oba oyagala oba toyagala genda mu science kati n'amasomero gafunye okuganyulwamu nti kati abazadde baagala science balina okukoppa ebibuuzo yeeyo generation gye twagala. Bannayuganda tulina okukyuka n'embeera. Bw'oba oyagala ekintu ekirungi olina okwewaayo okikolerera oba olabe ng'okifuna. Naye oba ng'olina essomero nga bagambye nti omuzungu yajja okusomesa omwana ono aveeyo bulungi nnyo gojja okuleeta. Tulabyeko wano mu Uganda amasomero agasinga wadde gasiga gavumenti aga private agate gasingira ddala galina abasomesa abagwira nti gamuleeta ayongere okuteeka omwana ono amubangule bulungi nnyo. Kati oba oyagala okukola oluguudo olulungi ate nga bannayuganda kyebakaaba ze nguudo embi naye muganda wange hazo ŋŋambye oluguudo bweyuti kyolina kuggwa oluguudo bweyuti balukola lulimu ebinnya katugenze ate gavumenti yezigaba kale essaawa zino tugenze ku mutindo omutindo tugenze kwegulibwa bwetumanya nti UPDF kyekola kintu kiwangaazi oba kigumu tujja obuvunaanyizibwa ekole emirimu gyayo teyijja kakata nti gwe toli mujaasi togenda ojoininga kampani okole nedda bakama bangi buli kimu amagye gaagala kitwala kubanga obusobozi bwe buli era tubulabyeko basobolya ddala okukola nawe obanga olina kampani yo ngo bannayuganda gye baba kibeetaaga lwaki nedda tujja genda ate ejja kuyitawa genda obidinge omulo ekintu ekirungi kyeyogererwa influence ya speaker ekulazeeko twagala oboth nedda kati twagala nguudo muganda wange sigamba nti nno omuntu asazeewo nti gwendole parliament enale mukokasi yatuula ku sande kuba sipiika byobwogambye CDF amaze obalagira CDF naye nga muntu ate tukimanye nti CDF si ye CDF yekayeka naye ayina senior president advisor on special operations era ng'omuntu asobola okuwa endowooza ye era nange nawa endowooza yange ne ŋŋamba tayebwa tumukomyewo ajje kokasi netuula abeesimba ku bwa deputy basukira ddala 14 ne basukka nawo abeesimba ku bwa speaker baali basatu naye ne batuula ne bakkanya bulungi nnyo NRM kokasi nesalawo nti ono noono gwe tuba tugenda naye ono noono tuba tugenda naye wadde kyajja omuntu bw'alagwa n'agamba kino kijja kuba ate bwe kibeerawo tomusalira musango kitwale nti CDF oba muhoozi nabbi nti omuntu asobola okugamba nti ewammwe enkuba egenda kutonnya bwe tonnya si abantu alina omusango gwakoze nawe osookera mukyana n'ogamba bisabo bya ssente bagenda kuwa obwambasada naye ng'okyogedde bwogezi ate muzeeyi sigwe wategedde muzeeyi nti ayo nze yagamba muzeeyi naye ng'omaliriza gambe nti cabinet eyalondeddwa bwe baba basusula bonna babaleke bagenda kukola bulungi cabinet eno gye balonze president yalonze gyatuwadde nze ndaba egenda kukoleza bannayuganda n'omutima gumu kubanga bagenza okujja mu cabinet bagenza okujja mu kisanja kino ng'ekyokukola president amaze obalabika bulungi nnyo era yabakukutide n'abagamba Sujui vice president simanya prime minister simanya yeggwani ani enough is enough tugenda tukolera abantu mbakasa babawadde ma offices tugenda bamanya service delivery ku muntu wa wansi manyoyo katinganda mugabala DC naye ekikulu mu kyonna njagala kuwa example amagye gazimba eddwaliro lyago embuya era abantu abasinga kati bagenda wa mbuya naye baali bakizuddeko nti emulago waliwo abasula ebweru National Referral Hospital emulago waliwo abatalina we babeera olwaba baladde obungi oba basobola okugenda mu gaabwe so kati tugenda kutandika kati tugenda nakufunayo amasomero ng'amagye gyegali ga Nakasongo kati naye nga wawalaba eddwaliro e Nakasongo nga talina standby generator
obadde okimanya ekiyita ku social media nga just waliraanye tewalina standby wati generator naye eyo si yensonga gyobadde ogamba gyotuleseeko tutunulira cabinet ani alina okuyisibwa olwaleero nkakasizza nti okwagala obwa speaker okwagala obwa cabinet soka weesowoleyo ng'oyagala bwa speaker bw'ovaayo n'okuba mu njuki njagala bwa speaker awo manya nti sure deal olina okufuna obwa minister oba state so kati weba tutuusemu ebyo ojja kulaba nga eggwanga lyonna buli yeesimbyewo ku bwe mupyaddukira ku bwa speaker mu NRM asobole okufuna ekifo kati bw'obanga yenkola eyo gy'ogenda okukolamu okulonda aba minister then oba otaddewo trend nti kati eno yegenda okukola ki okutambula olwaleero CDF bwokera ku makya n'owandika nti speaker twendoosinze fe aba PLU n'otuma ne Honorable Kabanda n'agenda mu maka g'oyo gwe baagala abeere speaker n'amugamba ntumiddwa nga gwe speaker addako Secretary General w'NRM oba akola mulimo ki oba nfuna bulungi kitegeeza obuvunaanyizibwa bwa Secretary General w'NRM babugjeewo era wano okugamba mwami Tango Doi Doctor okugamba nti buli agala obwa speaker jangu weewandiise naye okwewandiisa kwa bwereere bakikola kwejjako bagambe nabo balina omulimo naye nga actual sense bw'oba ojjukira ebigambo bya Honorable Balamu yakugamba nti ekisanja kino bakiyita no sleep mulimu transition nze kyenatwala ennyo oba nfuna bulungi nkwotinga bigambo bye nti wembanga mulimu transition kitegeeza olwaleero transition sikoze eki etandise abatannalaba transition ekoze eki etandise era toweewuunya nga ebintu byevungudde bwe biti ng'era omukulu Balamu bwe yakola atya bwe yabyogera nti transition ekoze eki etandise ekirala nti waliwo bwe bawadde ng'etteeka ligamba oteeka kuba member wa parliament saagala nnyo kugendayo nnyo naye tabanga yatuwadde ekifo ekyo nga bakola share kuba gwe yabadde musoga nganze sisobola kukuba musoga munnange mwagaliza kuba bamuwadde naye ayinza okukolaga share nakugamba nti gwe share nkuwadde obwa minister naye ng'omanyi nti bw'onaatuuka eri mu kusunsula bajja kukubuuza ku mpapula nga matankane era naye mbadde neebuuza kubanga eba naatuuka okusunsula bajja kuggyayo etteeka chief whip ayina kufaanana atya nti ayina kuba mukiise wa parliament bakubuuze gwe oli mukiise wa parliament waawa twagala kulaba relevance y'akakiiko kana akateereddaawo akasunsula kebapimye kuba ndaba nange chief whip era mbadde mbuuza tebabanga baatuwadde byoya byanswa nze ndamala kuprovinga ojjukira President Museveni bwe baali bagenda okuyisa ebagolin erya Soviet bill n'agamba ebintu ebimuuze sibimanyi era etteeka eryo nja kusooka neebuuzeeko bye nabatuma si byebyo kyokka yabyogeranga bw'atyo nga libulako ennaku bbiri liyite likolebweko era bwe lyayita biri ebigambo waliwo eyampita nemugamba nze ebigambo ebimu nategedde lwaki baliisa speed kirabika tebayagala kwonoona Oboth awanduddwako Dusu CDF kubanga Oboth abakutandikira mu sovereignty bill bandi bakyayiddewo of course niwe yandibadde Oboth yandiriyisizza ekikulu tulina abantu bandimulabye bubi ate kati bamuyinamu trust of course era mwami Oboth tetusobola kugamba nti tetumulaba bubi mulungi abadde polite to the government naye musikando y'amabaati yagirimu wadde yejereza anti woba otereza kati njagala kugamba parliament eno woba wali oyagala gikirininga wali tozza mwambitayeebwa ogenda kusiibula mukulu Haruna Kawooya aviira wali Lirungujja agamba mbuuliza omusajja wa NRM oyo kiki kye balowooza mu kutuyamba amasomero amalwaliro ebbeeyi y'ebintu nawo CDF y'anaayingira waalagire weebale kutuweereza tandikiraawo osiibulire naddala mukulu Haruna njagala okutegeeza mu kisanja kino mu sizoni eno ate tugenda kulinda nti mwaka guggweko NRM etandikirawo okukola linda bulinzi bwayo mwezi ogw'omusanvu financial year gitugendamu
agamba CDF tatuse kulagira ku CDF tatuse kulagira ku masomero n'alagira buli kimu tukimanyi bulungi nnyo n'oba nga muli waka jjajja obanga wali waka ng'abaana abazzukulu jjajja gwe batya bataba jjajja yekayekka fe ku kyalo twakuliranga kwabangako omusajja oli nga lwemulabako mudduka misindi era bwalagira ekintu bwekiti mufunye ne mutandika ekikola bw'ogaana okwoza ebintu makulopa nti omwana ono tayagala kukola mirimu mujja kikola so essaawa eno bw'obanga muhozekane Rugaba bw'alagira ekintu kiba ajja kikola tumuleke alagire bannayuganda afune obuweereza obulungi kubanga buli bwanasirika buli tunasirika fe bannansi fe bagenda okukosebwa basiibule bannakasangati mwenna mwali kwekumbira ku TV yaffe Nganzike TV wamu ne bazzukulu bajjajja mwami okwetoola eggwanga mwebale kugyekumirako sigadde nze bisawo bya ssente essuubirya Kyaddondo East Constituency chairman Kasangati NRM mobilization team weweka gwemanyi admin wamala yisaamu secretariat gali ne bakuwa obwadimini oba badimini gye bali mu bitundu byonna badimini okwetoola eggwanga gye bali mu districts gonna asibula naye nga n'ekibuuzo kino CDF asigale nga alagira buli kimu kijja kukolebwa kituufu oba anti kati tuli mu transition alina okulagira nnyo so tugenda kulaba okulagira okugenda kweyongera naye nga nsiibula NRM yerina omukulembeze w'eggwanga era obukulembeze bw'eggwanga bulina His Excellency Yoweri Kaguta Museveni tetulina president mulala ye yayitamu era ye yalayira gano ge magezi gemba president mu myaka 4 tubadde tukaaba amalwaliro nga katali mu ddagala mu myaka 4 amasomero gaganye okuterera nga tutaddewo division y'okugamba nti owa arts afuna sente zino n'owa science zino ogw'omusanvu bonna bafuna mu myaka 4 umeme bwe yagenza amasannyalaze olwaleero ne gye nvudde ewange tegaliiko batereza baganye okukola ki okutereeza mu myaka 4 tukaali mu mbeera ey'obwavu ng'ebintu birinnya mu nnansyala ebintu bitambulanga ebyagala teri abakomako kubanga kwolwo twagamba amafuta gabuze olw'okubanga okulwana gye kuli era buli omu n'akikkiriza geeyongera bweyongeze kola ki kulinnya teri muntu amanyi galikomawa nsaba mwami president ne CDF obuyinza mubulina ate obuyinza mubulina obutereeza eggwanga nsaba ogambe abantu bano basobole okulaba nga obuvunaanyizibwa bw'obawadde babutuukiriza n'amazima nabwenkanya katonda abeere namwe kale basiibudde Fenerico Luga Black Cat Sawo mwenna mwebale kubeera nga mutulaba katugende mu Zion Pashuas Prayer Mountain tujja kukwatagana ate olunaku olw'enkya Ssebugenyi Joseph mu mmeeza y'abannamawulire tovaawo